vibe za nkuuka teri kubongoota bwe kyoba omanya kyekyo kyatuleese ono mission okuba abantu ba Ssaabasajja disiko tumale tukiveemu. Tukusuubira okulinnya ku stage saa mmeka? Endagaano gye tulina ne Abitex ya kulinnyako ku ssaawa 2 then tubasabule tumale tubaleke nga bawenyera ffe tugende. Abantu ba Ssaabasajja oyagala bamenya? Abantu ba Ssaabasajja ndi kati ffe bafuna essanyu lwakuba ntwogera tutyo naye bwe bafuna essanyu of course badigida ne balabira ddala kubanga ffe tulinnyayo bimanyi bwe bibeera emiti gyonna egiri wano mujja giraba ebitooke byonna mujja biraba mu bbanga essaati amakanzu obuleega bajja buteeka mu bbanga nga tubabuuza ekintu eki endongo y'ebinyaanya weewaawo bawulire nga bagamba weewaawo byebyo. 2023 kusomoozebwa kiko kusanzeemu? Of course okusomoozebwa kwa 2023 ensi yonna ekumanyi naye nze sikyakutwala nga kusoomooza cause byalimu Katonda abaakebera mitima alabe wenkana kimu kukkiriza but at the end of it all nebaza Katonda nina bye nakiyigiramu kyanyigamu mu mwoyo ne mu mubiri ne mu byenfuna generally naye nebaza Katonda nti wendi. Kiki okwenyumirizaamu? Kyengwenyumirizaamu kusigala nga ndi bulamu tewali kirala kusigaza bulamu kubanga Chris Evans wali olimba lwe yayimba n'agamba ndi bw'oba tolina kyakwebaza Katonda wakiri mwebaza obulamu kuba byonna byonna bisoboka bw'obeera mulamu naye ate ne bw'oba nga olina byonna naye n'ofa oba ovudde mu kifaananyi so neebaza Katonda nti ndi mulamu nsaba ayongerewo obukuumi. Omwaka 2023 mugwetise igwe ne muno suuna bbe ne mufufugaza badije be bali bayita ab'amaanyi. Tubafufugazizza mbadde sikimanyi ompa mawulire kati nze mbadde simanyi tubafufugazizza otyo. Badije be Kololo mayindi mwabafukamiza? Badije be Kololo nze mbadde simanyi twabafukamiza naye gwe kyoba omanya b'amaanyi bali eyo bakuba aye kati ennaku zino bakuba ebinyaanya batabbu bambi naye twebaza Katonda twongera n'okwebaza abantu baffe abatuwagidde ebbanga lyonna. Endongo yaffe eno twajja tugitembeeta okuva e Masaka teyasooka kutegeerwa naye twebaza nnyo Katonda nti abantu baffe twagibaguza ne tugibaguza ne bagikonsuminga ne bagiwelkaminga paka olwaleero ne tuka okubeera nga shows zonna ez'amaanyi mu ggwanga ne mutali mu ggwanga almost wekanga ezisinga ffe tuzi headlininze ekyo nno kyakwebaliza Katonda. So many people are there working mu budde obw'emisana n'ekiro bakola nga tebeebalira naye Katonda bw'abanga ffe yatwaniriza twebaza Katonda ne tuyisa engalo mu maaso. 2023 mbadde mutukuba obuyimba tusuubira 2024 tuwa obuyimba obulala. Andi ffe ekyaffe kigazi lwakuba nti ensi yakwatako ekikyoka eky'ebinyaanyanya naye ffe ekyaffe ebintu bingi package nnene gye tusiba ne tugiwa abantu tubayimbiramu oluusi cause we can sing. Ku radio ko bwe tubeerako bye tukola babimanyi n'enkola gye tubikolamu so tetuleke kage mazima. Kati omwaka 2024 gwe tuyingidde twebaza Katonda nti agutusobozesezza okuyingira era byonna tugenda kwongeramu bongezi jjiya buli kadde tubeerayo nga tuyiya tetutudde naffe buli kadde tubeerayo nga tutakula emitwe nga naffe tuyiya abantu baffe kubanga tulina n'abatugoba bangi naye balina kusigala nga batulengera bulengezi wali nga tubulirayo. Obubaka bw'obusembayo eri bafaani bo? Obubaka bwaffe obusembayo eri bafaanizi baffe mwe bali kutwagala mwe bali kwagala nnyo Mbaziira Tonny mwe bali kwagala Suuna Bed mwe bali kutukkiririzaamu nti ebisinga bye tubaleetera tetumala galeeta naye kale era bangi n'abalala tetujaga nti abalala bamala galeeta ffenna buli omu gyali ffe twetegeka n'abalala beetegeka naye byaffe ne mubyaniriza ne mubiwa amatu ekyo nno kyakwebaliza Katonda naffe tubasuubiza love gye mutuwadde tugenda gitwala for granted tugenda kubeera buli kadde nga tulwana okulaba nga tubagattirangako ebyakabi Mbaziira Tonny ne Suuna Bed all the time tuwanike eddala bendera yaffe y'eggwanga yonna tugisaasaanye kuba ate kati tugisaasaanyiza wano mu ggwanga Uganda n'ebweru w'eggwanga yonna gye tutuuka era ebinyaanyanya kiriya walla babiyimba nti weewaawo. Ekibuuzo kyange ekisembayo yadde nga kiri kyekisoose omuyimbi Aida Mugali mu mbeera kikati? Aida ali okay agenza atereera emiggo yagivuddeko kati asobola okutambula ne ku Christmas ya performance she's improving steadily improving. Tweyanziza. Amen.